abadde nagagga w'omu Kampala amanyiddwa nga Apollo wabula nga abangi bamumanyi nga Amponye abadde musajja musuubuzi ddala era nga bingi byabadde akoze mu ggwanga lyonna naddala wano mu kibuga Kampala wakati. Erinnya lya Mponye yalifuna okuva mu mannya ge asatu okuli erya Apollo ne Nyegamehe. Ono okusinziira ku byabadde ayogera, obusuubuzi yabutandika akyali muvubuka nvuumuulo oluvannyuma lw'okuwanduka mu ssomero mu myaka gye7. Obuzaale bwe yazaalibwa mu disitulikiti ey'e Lukiga mu myaka egya50 era ng'eno gye yasinziira okutandika okusuubula. Wano mu Kampala abadde n'ekizimbe gaggadde ekimanyiddwa nga Mponye Mall okulinaana paaka ya takisi enkadde era nga kuno kwe kusangibwa ne supamaketi emu ku zisinga okuba ez'omulembe eya Standard Supermarket okwosaako hoteeri. Abadde takoma ku kizimbe kya Mponye Mall kyokka wabula abadde ne woteeri endala gaggadde mu kibuga Kampala wakati ku Beni Kiwanuka okumpi ne paaka emanyiddwa nga Arua Paaka. Bagamba nti ng'oggyeko wano mu Kampala naye abadde n'ebizimbe ebirala naddala woteeri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu bitundu ebya Nkole ne Lukiga. Wano mu Kampala era abaddewo ne sitoowa z'emmere okusinziira ku byafaayo bye, ensimbi okusinga abadde azinoga mu kusuubula emmere ey'ensigo okuli ebijanjaalo ne kasooli era nga kino kyamufuula ow'ebbeeyi kubanga emmere ye yagiguza ng'ekitongole eky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku mmere ekya World Food Program so nga era yeyatiikirira nnyo wano mu ggwanga mu biseera eby'ekimbe ekya COVID olwa gavumenti okumutuukirira agiyamba agiguze emmere eyataasa bannansi. Bangi nno mu kiseera ekyo emmere gye yawa bannayuganda okwali ebijanjaalo n'akawunga byaboogeza obwama. Mukwano gw'abangi era nnaggagga w'omu Kampala Amponye yafudde mu kiro ekikeesezza olwaleero mu kabenje ka mmotoka.